ko kumuteeka mu kashort course ako mpola ate tomanya ekiyinza okujja mu maaso awo. Short course eyamba omwana okubaako skill gyafuna ate mu kaseera akampi ddala. Kale ate nawe yamala senior 4 yamala senior 6 yamala P7 naawe ataasoma naye nga weetaaga obuyivu nga buli ku lupapula ate nga n'ebyomutwe obirina jangu era nga tukusomesa. Tugamba nti emirimu tugirina era tugigabira ddala. Ministry y'ebyenjigiriza yamala dda okubeera nga ate stamp etukoonera mukale jangwe natete kubitaala ng'agenda e Busega katono nnyo bw'otyo jasama ekizimbe kiyita Victory Building awe tuli banafu aba Victory School of Beauty ku nsonga ez'okusobola okuba nga tusomesa omwana ate okusobola okuba nga teyeefunira ebintu yeefuna skills ez'enjawulo. Kale enamba eyo gy'ola ku screen gy'oba okubako ebisinga ojja kuba nga ate obitegeera. Tabula Battery Services batunda ttaka twagala kubaza mwenna basudde kubanga muyita ku tabula over the weekend. Ploti zaffe tukyagenda mu maaso okubeera nga ate tuzitunda zibeerako ebyapa ate tezirina nkaayana. Kale tukubiriza okubeera nga naawe ojja otunoonyeeko genda Nansana bw'otuuka ku maaso watunula ekyemmanga waliwo akatale kali mu kkala mmyufu be bannaffe aba Tabula Property Services tugamba nti tukulambuliza bwereere ate bw'omala okusiima ploti gy'oyagala ne tutuula wansi ne tukkiriziganya ogenda kusasula mmeka z'olina z'oteekayo ate mu maaso eyo olinyumya emboozi nti eno nagigula bwe nti kati nze Land Road. Kabuganda kumbukya kakunywa geno bere nga ate okeefunira mu maduuka mwekali ate n'omusuubuzi osobola okuba nga okeefunira. Ennamba gyo ku screen eyo gy'oba okubako obere nga ate weefunira kakumbukya kano. Kumbukya ono ali mu flavors ez'enjawulo osobola okubeera nga ate omwefunira mu kofi osobola okuba nga omwefunira mu mbidde. Kale genda ku nusu 10 obere nga ate okeefunira otandike week ate ne vibe. Myaka 18 okwambuka waggulu benkubiriza kawungezi ngoma z'okukola emirimu gyo ate okyamuke bulungi. Okay, shopping ogenda geba ogikola ku Fabulous Women Hypermarket olina kyonoonya kikyakubuze wali buli kimu tukirina. Olina nti bakurecommendingira nti pass ennungi z'aba Filipino, pass ennungi ziva eno, fridge ennungi ziva eno, byonna tulina. Pass ennungi bakijja kukiri pass za Philips. Naye aba Filipino. Sima aba Filipino naye kyemmanyi ako ka pass. Ku Fabulous Women Hypermarket ogenda ma. Wadde wana ya Filipino. Pali pass ya Philips okuva mu Philippine. Bali bamanyi kuzanya ba soap opera. Bavunga. Kinzo okuba kituufu nno. Ogenda kujamano ogenda kugenda ku Fabulous Women Hypermarket buli kimu ogenda kuba ng'okifuna ebintu ebirungi okuba manga ag'enjawulo gwe nno ng'oyagala kusuubula oyagala mbungi naye balina enteekateekayo buli kimu bakirina. Tulina restaurant, tulina bakery oyagala kufuna kyamisana oyagala kufuna ka breakfast akangungu eyitirawo awo ng'ogenda ku mulimu go okeefunire. Ku Namirembe Road mu paaka empya ekizimbe kiyitibwa Park Mall ogenda kuba nga obasanga bannaffe abo aba Fabulous Women Hypermarket. Kale tutandike kakati tutandike n'abaana be Ellite. Bannaye waliwo ebintu ebimu nga oba tolina bulungi kasente obyesonyiwa ne weerabira ennyimba ko bintu byolaba n'ogamba kati bano bazadde bali mu kudiibuuda bali mu kwonoona baana oba n'olaba obuzannyo oba n'olaba obuzannyo wakati komenti eziri awo ezaffe abaavu badiibuuda ssere kati aba baana ensi egenda bamenya kale katulinde ng'ebamenya waliwo ebintu ebimu ng'olina obirekera Katonda n'okola ebibyo abaana baakoze yandibadde nga promo party. Prom kategedde mangu kale gwe bali takawulidde wale tokawulidde mbadde saagadde kugira wamanyira ziri vazi party kabadde kayiseewo kati era gwe tokawulidde kati nze kayita ka promo party era kati ate gwokoze kirala kakati munange abaana bayolesezze olowooza promo z'amakampani nedda kino se kya BBS tetuliko eno si gundi cross country labe emmotoka z'ebirooto zaffe abaana bali muzivugira mu gundi party senior 4 na senior 6 mwe mwakola kabaga ki nga tetunagendayo nagira natintinga enviiri nenyambala suit. Which kind of a party? Was it also a prom party? Netugenda kale yali Rivers. Se buli party ndi ba prom party. Aba muri ma Rivers kakade ne bayita prom party. Yalo bajjukiza abana bali between 16 and 18. Ekinene nnyo 20.
nga tonnakiika nsingo akubye enseno obwavu kati tweyagala bweyagazi kubanga kati zine naye mwada mukyali kwalese cross countries omwana ajjira mu helicopter andi ujjukira kwefuye kyamulaba nnyo kankireko ekyo olimbaga gye nabako ku helicopter kyamulaba nnyo gwe abaana baalaze naye abaavu mwakiisa ensingo kati awo ne tugenda mu gurupu z'abazadde n'abasomesa ez'amasomero gye tusomesa bu message obutugumya ne bujja kakati mulabe be basigalira abaana tebasoma bulungi abo tebasoma bulungi abazadde baabwe babba ssente mu gavumenti era balina kukola example y'omwana yasomera mu masomero ago nga w'amaanyi bannange ekintu ekyo kiritussa gwe mbulira yeya omwana nti alina kyakola mpayo kyakola era baana bamasomero gaffe gano abamufuna mpola engege kimotoka kikaki gibuuze nze obawulira bavwe baleekaana ndowooza owulira abanaku eri gye bawoggana kati mudisikasinge ku byawumeya mutulindeko tujja abawumeya mutuweemu obudde mulindeemu katono soke twogere ku baana b'abakazi n'abasajja wa nga bakuze bula batusibise era mwesibe laba n'omwana ali mu kino ekiteeteeyi yansinga n'obusava ya rabbi nokimanyi nti nno obusomesa kyekintu ekyasinza okubeera ekizibu kaakati tikyali awo talinamu yadde bbiri obulamu bumuluma naye ne tikya omwavu aba akola kikulina essomero aba asomesaayo ki so awe tutusaba banga ministry yavuddeyo kaakati ministry y'ebyenjigiriza ng'evaayo eragawa wajje sigadde gyebadde evaayo eragawa minisita yaffe ennungi because all this bigwa mu sekita yaabwe era ng'ekulembezeddwa mu minisita wa higher education omukulu Kristo Muyingo abaana wa kitiibwa oyo yagambye 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 mpangadde ku kyalo kino sikirabanga naye onatasiki nene kubanga minisita ajjukira appropriate w'amasomero ekyebadde akiwa muli wansi on a serious note kino kati nze ekigamba kiyinza okulabika nga amasomero agatandise okulwana ekyebadde awa muli wansi namugamba kati mbadde nsaba ekyo gwabatyonga ginjogerereko kubanga kyayogerako kisobola obbanga kituufu naye waliwo omuntu agamba nti bana waliwo conflict of interest bajja kugamba nti nze abe wange ndi mu bafitina anti agamba noomye yagambye ate kale katugende kuba yeyayogedde yagambye nze nga minisita kino sikirabangako kiki kino kiri mu ggwanga Uganda oba mwaleese butambi buva walala byade mu Uganda minisita bwatyo munene n'agamba ekisookera ddala bagenda kutandika okunoonyereza. This was extravagant. Helicopter yazze emmotoka zazze bw'aba ayagala kumanya kyavudde ku ki either emmotoka yabadde ya muzadde oba omuzadde yagipangisiriza omwana ayagala kumanya ssomero lyani minisitule ayagala kumanya bano abaana basomera mulina essomero baana b'abaani baana baffe mwe baani abagagga mukolawa tetuyina yadde ekikumi gavumenti teyina sente sente zisobola zimba essomero anagamba mu Uganda muno abantu tebalya balya kimu abamu tebalya ng'okola ebyo ng'oyonona sente bw'otyo kuduulika n'abantu lwaki muyina ettima era gye tuli mu bannaku tuli mu kwenakuwaza ebimu ku byawuliddwako byogerezebwa ku ssomero lino ennyonyi eyo yapangisiddwa miliyoni 4.5 zokka nange eyo nsobola emmotoka ezo ze mubadde muli awo nange ogipangisiza ddirani nyamu neki 4.5 million tofayo nanyini nnyonyi kamu depositing kakakadde emmotoka ezapangisiddwa okutte kutaba onaafiira onaakwata kabina kakalina ng'omwana omu yawuliddwako ng'agamba I had a V8 2022 model which costs eyo gigula wano mu Uganda 1.2 billion on Uganda market yapangisiza 3 million just for 6 hours kati zinakyali wange essula so ginfunira kakadde
munnange minisita n'agamba ebyo ebintu ebyo manyi kyebireetera abaana okukola bino ebintu this promotes immorality and prepare corrupt generation. naye nze kati njala kubuulira wamma banaku bannange bino n'ekirala nga omwana w'omwavu yasimuka enjala n'emuluma ekiro njala bategezayo kino kimu bano mubaleke bakole ebyabwe musome ebitabo byammwe mubeere bampisa musabe nnyo Katonda. N'agamba ye bino ebintu ebyokwepeyalinga abawala n'abalenzi byatandika ddi tukikola ekyo tukikoze okumala ebbanga ddene yakakiraba kyova nti ne constitution yakadanke tusooka mu danso tufundikira na mu sikwizi ate ffe gye tusembera eri kufa abakola prom naffe gwelwakuba kati omanyi budanke era ffe ebyo twabikola abawala ne tuva eri ku block y'abawala abalenzi ne bava eri nga mwepeyarinze kati ate njogedde bubi kati njoga kukuyitiramu ti bino ebintu byatandika era batusaba ssente abazadde baffe ne batuwa emitwalo 2 nga batupakingidde n'engoye nze nabbanja nga school fees yali wa mitwalo 2 wasasula school fees wa mitwalo 2 ng'omusasula mu shift 5 kitegeeza olina wasasula ku 2 ekitundu ate bakuwa otwamaze olaba kana katwade ne discussion eyo nga nsomera kibiye modern primary tusasula emitwalo 7 soka owulire dde kati nga mukwano gwange Rita agenda nabbingo kati nga asooka agendayo ttaamu emu nga mubuuza ebasasula ssente mmeka yabyogera nawuzo 550,000 but that was in all neŋŋamba kino ekintu ŋŋenda kigamba ntya muzadde wange adde asasula omusanvu tugende mu 5 gwe ate nze nasoma O level naye ku St. Lawrence nasasula emitwalo bajalinga 35 naye nga bakugoba oba abazadde baffe bazisasulanga batya nga wala ne waawaayo 2 ekitundu balimba nabo bali basuse ajja n'ebiro ekitundu n'ayogera okwo namungi w'ebigambo ani taata we munaye takyafayo abazadde nga mwattisa bataata baffe talina taata yafa naye kale naye mu byonna I think kino buli muzadde yenna bw'amala okufuna ssente ayagala omwana we abeere mu bulamu obulungi bino si byebireeta extravagance n'obuli bw'enguzi ekisinga obukulu mwana kumulaga ssente abakulembeze abali mu buli bw'enguzi bakola diploma basoma mwaka baabirabanga ku TV mu kimunsi ki wabujje bali bakadde tebakola ku prom n'esinga okulya enguzi tebakola ku prom ne bali banguzi bo babijjawa ali n'abantu muno omwana katulaba abaana abo obukadde 4 ku mwana w'omugagga asobola kipulaningira kankuwa example saimu omwana wa oyinza okuba nga osobola omuwa 15,000 lunaku ng'agenda ku ssomero just kulyako no nkugamba kale kati lwakuba nawe oli mwavu chapati 2 n'akacupa ka soda gwe wali olabyeko school canteen z'essomero kati ekyokulya nga esingayo okubeera ekyalayisi kya 15,000 chapati kati awo asiiba najja n'alya bulumu ewaka nalabako ko ku meal timetable ya meal eya Vienna College Monday oats pair of sausages eggs milk oats baziteeka mata oba cornflakes kati eyo ne bagamba spaghetti soyi bikoze bitya eyo lunaku Monday timetable ey'olwokubiri nayo nejja nga eringa balabika balina hotel ku ssomero naye nze mbakakaza kyoba nti abaana baabo abagagga tukyabasinga nnyo kati ng'olya hots ogyesibyeko tosobola kulya hots n'oba bulungi nze nkubulira kyonna ne munakireeza okutuuka ku lockdown timetable eri gye nalaba ng'abaana tebalina kyakulya kye bazzeemu kye balya ku Monday naye naffe twakyusanga soko olindeko emboozi yammwe yakawunga n'ebijanja wulira nga muli akawunga ku Monday n'ebijanjalo ku Lwokubiri ne muli akawunga n'ebinyeebwa ku Lwokusatu ku Lwokuna nga muli akawunga kakalu naye nze kambabuulire just nga gwe waliwo embeera gy'olimu kati ssaawa zino gy'olowooza nti mbi
naye nga omuntu ali obubi bw'agiwulira aba alabira ddala being extravagant. Then waliwo ekintu kye nabaga mulaba bulamu bonna bwe tweyisa buno muzadde wajjawulire maama wajjawuliremu ne simu gy'okuteya bukadde bubiri. Ennyumba gye nasooka okupangisa natyo zimugamba. Iye kuba nalaba agenda kunkyawa. Nande muli abakwano bange ennyumba bwe twapangisanga ennyumba yali yanga ya mitwalo 4. Kati nno nga ffesewo yakabinyo kwa kwalingako enkadde ez'emitwalo 3. Kati saa zino mama wange mubuulira nti ate ennyumba gye nsulamu esasula ssente bwe ziti. Ennyumba ya mitwalo meka? 4 nga ni mu primary. Sisobola kwogera mukazi kunyiiga nze ndeka. Banyiiga. Ebyo mwesoma timanyi nyaguze emmotoka ya ssente bwe ziti. Bino by'omusibula nti maa kati sigenda bbera weekend nti olaga nti ekiddako kati olwogoba weesasula nedda maama bazisasula. Kubanga boddamu ebyo agenda kudda. Ate wano nali njagala onteewo. Munnasibye enviiri za mitwalo 3. Wano nali njagala onteewo. Omanyi n'abakazi nabo balinga ne bamaama balinga nga bakazi. Wano nali njagala onteewo ku bulungi. Yalabanga investor. Abavu bambi temunyiiga nnyo. Tenyumye. Nedda futuba twagala kumalayo budde. Tutwala kusuula eddako ya lugambo. Ama tugenda kumposa. Tulina waani gundi awaani. Soko mpo mwana wala. Vairota. Asoko mpo